bajjajjaffe bagamba nti oba ekintu kye bakuze nga batugamba nti toteekerateekera mwana wabula teekateeka omwana. Era abamu ku bantu be tulabye nga bawanguzi tulaba abazadde baabwe bateekamu amaanyi mangi nnyo okakasa nti nno batuuka ku buwanguzi. Era ekyo ky'olunaku olwaleero ku program Pakasa, engeri gye tuli mu holiday empanvu, tukuleetedde abakugu ate nga bazadde era nga bakulembeze tulabe engeri gye tusobola okuteekateekamu omwana okusobola okutuuka ku buwanguzi. Tetwagala obeera omuzadde agamba nti omwana annemeredde, omwana simanyi kyakumukolera. Tugenda kubanga tukubuulira ebintu by'osobola okukola gwe ng'omuzadde, gwe nga guardian, oba omuntu ayagala okubeera successful n'abo abaana oba abantu abakwetoolodde b'olinako obuvunaanyizibwa olina kukikola otya. Nkwaniriza ku program Pakasa, nze Omumbejja Ndagio Leila. Mu studio tulina abakugu era nga tujja kutandika n'omu ku bakadde bange, Dr. Haj Jamil Ssebalu okuva mu Namasuba Colleges of Commerce. Ensangi zino ongambye nti muli mu colleges. Twesimye okuba naye ku program Pakasa. Nange neesiimye okulabako mu Mbejja ate era neesiimye okubeera mu programu yaffe eya Pakasa. Banne mwenna abalabi baffe mbalamusizza nnyo, beebaza okukola, tunyiikire kukola, tewaliwo kirala kyakola. Bwe bulungi. Ate ku luuyi luli era tukuleetedde omwami akola ekintu ekyenjawulo, ye ayambako abaana abato ddala okakasa nti no babawa obukugu obw'emikono. Omukulu Nsereko Muhammad okuva ku Etihad. Twesiimye okuba nawe program Pakasa, buza kuba tulaba ssebo. Neesiimye okuba nammwe olwaleero. Abatulaba mwenna balamusizza. Amannya nze Nsereko Muhammad, Director w'essomero ly'e Etihad Learning Center, ate nga ndi engineer gy'emirimu emitongole gye nkola nga nze. Twesimye okuba nawe. Dr. Haj Jamil, tujja kutandikirawo. Omulamwa gw'olunaku olwaleero tutunuulidde baana kuba abukugu oba ebyo ebinaabayambako okubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Nze ng'omuzadde nina kutandikira ku myaka emeka okakasa nti nno omwana ono mmuwa obukugu oba ebintu byonna ebimuyambako kubanga abeera n'ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu? Neyanze nnyo mu Mbejja. Omwana tatandikira ku myaka gyawala nnyo kubanga bajjajjaffe baatandikiranga oba bakitaffe ne maama baatandikiranga ku myaka mito era nga tulina akawempe ku lujjuliro. Kaakati wali nga maama atuulawo ne yeetegereza empisa ezaffe. Bw'oswankula luba luyi, bw'osimba olukono ng'ateekamu emmere eyokya, bw'otunuulira ebyabanno olaba bwe yali awo ng'atutendeka naye ng'ali mu myaka egyo egitandikira ddala obuto. Kati emyaka egyo mu buto okuteekateeka omwana gye kutandikira. Mu Mbejja njagala nkuwulira ebintu bino, waliwo okutegekera n'okuteekateeka. Ekimu kisobola okuyimirirawo kyokka naye ate ekirala tekisobola kuyimirirawo kyokka. Singa otegekera abaana n'otabateekateeka, by'obategekedde bwe banaakula bajja bimalawo. So nga ate abaana b'oteeseteese ne bw'otabategekera bo bennyini beetegekera. Enjawulo eriwo mu bikolwa nze ng'omuzadde nina kukola ntya? Olina okumanya nti olina okuteekateeka abaana okusinga okulowooza ennyo okubategekera. Ojja bategekera ogula ebizimbe okole ki naye nga tebamanyi kyakukola. Era okirabyeko, waliwo abantu wano abakungu ennyo ab'amaanyi abafudde wano mu Kampala, abaana baabwe nga baabategekera nnyo bali bweru ne bakomawo wano ne basanga ebizimbe ne basanga biki ne bamugamba kaakati ebintu bino kitaawo abirese gw'obirimu. N'aga nti sibyetaaga, n'akwatako byatunze n'alinnya ennyonyi n'akola ki n'addayo kuba bamuteeka mu kintu kye bataamuteekateeka kubeeramu. Ndi muzadde, omwana mutandikako nga wa myaka mito ddala, muteeseteese ntya? Kati neyanze ensonga eyo naye era nja kusaba bwe tulifunayo akadde ompita ensonga engitangaaze bulungi. Nze ngiyita self discovery, oluusi ngiyita career development. Omwana omuzimba otya okuva eno wansi atuuke gye bujja
osobola okusiigako ekifaananyi kati ekifaananyi ekyamangu bannayuganda bamanyi kimu nti omwana waba ayagala kubeera inginiya kumutwala mu ssomero muteekemu ssente afuuke ekyo kye bamanyi njala kuba musawo muteekemu ssente afuuke ekyo enkola eyo sijja gamba nti nfu naye ebulamu okuba entuufu enkola yandibadde entuufu nze nkiyita abaganda balina olugero olugamba nti akali bakendo okalabira ku mukonda omwana omuto buli mwana ajja alaga obubonero bw'anaabeera ogw'omusomo mulamba buli mwana yenna mu buto bwe alaga obubonero ku kyanaabeera bw'aba tabulaze waliwo empisa z'alaga n'omanya zino empisa omwana bwana ngamba njala kubeera musawo ng'otunya mu mpisa ze onadde atulugunya ne banne eyo koosa batajja gikola bulungi makyaza nizo bagiyita bulungi bino bya biology amukola naye empisa ze z'omanyimu ng'omuzadde biba tebikwatagana kati amagezi gempa abazadde abayizi nga abaana nga bakyali bato myaka emeka omuto ddala nja myaka 3 omwana tandika omwetegereza abamu balaga obubonero olaba mwana kanika g'okiyita kwonoona kumbe eyo profession ya kugattagatta kukanika abalala juzi nawako example namutabani wange omu bw'otuma munne gundi etawali ekikopo ye alina wamuteegera bw'aba yakajja n'akikaabira so that ye yaba akituusa ewuwo kati just mu ndowooza ennyangu nsobola okugamba oyo mwana ayinza okuba ye ajja kuba bulooka babu just example ye tatuuse eri ye alinze munnaali eri yatuuka n'akikaabira yakituuse ewange kati bwe muzuulamu empisa bw'etyo ye yandibadde entuufu y'okumusomesa nga nze natandika okuzimba nga ndi mu P5 muzadde wange teyandiscouraging wabula yandika natuukira mu P7 nembaako ewaka nenzimba ekikomere waffe e Butambala emirembe nga ndi mu P7 kati olwedde muzadde anzuddemu kyandabyemu atandise okkirera antutte mu ssomero mu secondary nga tuli kwekinze naye jala kubeera inginiya naye nga amaze kindabamu kuva buto so ffe wano mu Uganda abazadde batuga obusobozi bw'abaana bo ne babasiigamu ekifaananyi oya kuba musawo n'asooka mutwala buli ssomero erikola ebimufuula omusawo babutuga batya omuzadde teyeetegeeza mwana busobozi bwe era ekibuuzo nkibuuza abandaba mwenna si buli inginiya mbu inginiya si buli musawo nti musawo aba musawo mu lupapula ne buli yayite nga si musawo era nti okigamba abantu osobola otuuka mu ddwaliro omusawo n'akuboggolera gwe twakalaba ozze olina obulumi omusawo yakuboggolera oyo taba musawo omusawo omutuufu n'olulimi lwe enjogera yekka ekuwonya n'okkakkana abazadde nga tumaliriza session eyo balina kukola batyo okukakasa okumanya ekituufu kubanga waliwo abamu ate abagamba nti omwana alina kukola ne bakola ensobi ne bakuwa obuyimbi naye nga gwe sinabwoyagala anti kyekyegambye nti omuzadde yaba akikulippyeko naye omuzadde yandibadde mu buto bwo yeetegereza bubonero bwo biki by'olaga bw'omala okulaga obubonero signs ezo sayini zennyini omuzadde mwalina okumanya kosi ki ezeefaananyiza ebikolwa by'omwana ono ntera okuwa example na muganda wange omuyita Ishaq ali ku headmaster ku Madina Islamic omusajja oyo kuva buto bwaffe yali ayogerayogera kimu osanga wali abantu yateekawo emboozi esanyusa yakola atya Ishaq yasoma bino ebyaffe byetulowooza nti byetutegeera n'asoma obusomesa naye right now y'omu ku boogezi b'emikolo mu Uganda teyakireka bbali buli wiiki asobola okufuna obukadde 2 olw'omukaaga n'afuna akakadde ne Sande ezo ssente mbulirayo musomesa kyasobola zifuna mu mwezi ng'afuna obukadde 8 mu profession so senga bamusomesa bwogezi bwe guba nga nagwo mulimu yandibadde far much better nga binamu n'ebbaluwa ne bamusomesa kiri ffe abazadde bonna kye batunulira njala osome kino ne bakusangula mu talent yo omuntu ekyo kyali
bw'okimusomesa ate aba wanjawulo nnyo. Dr. Hajjamiu awo njagala tukwate Kituufu. abantu baffe kiki basobola okuyiga naddala abazadde na bukugu ki buli mwana bwe yeetaaga okusobola okumuyambako okutuuka ku buwanguzi. Munange Mbejja kitange yali driver era ng'avuga motoka y'amafuta, yavuganga motoka za musajja mu Italy nga bamuyita Malala awe bwayiise, naye buli luwummula nga agenda nange era nze saabeerako wawaka luwummula lwonna nga mbeerako ku motoka nga Tani Boy. Era lumu baamubuuza nti naye Ssebalu, okuba naye yali Ssebalu, baamubuuza nti lwaki obonyaabonya nnyo omwana ono, n'abagamba nti kasita wammwe ne bamuvaako. Kati yampisizanga ddala nga Tani Boy singa mwana we. Kati okubonaabona Tani Boy kwayitamu okukola emipiira, okufumba, okusula mu mpewo, byonna ne mbiyiga. Era ekimu ekiyambye obulamu bwange bwonna kuyiga kuvuga mu motoka, kubanga nayiga okuvuga mu motoka nga kitange yanjigiriza, ate nenjiga okukakaalukana. Olwaleero bizinesi zenkola nnyingi era nze ebiseera ebisinga nze neevuga kubanga kitange yanjigiriza okuvuga mu motoka. Nkifunyeemu nnyo. So njagala otunuulire gwe omuzadde alina omwana azze mu luwummula kaakati. Ekigambo luwummula ekyo kigambo kikyamu kubanga omuntu awummula kuva mu kibi. Banne katuwummulemu nga kirabika kiri kibadde kimukeese. Kaakati kuleme kubeera kukeeta, kireme kubeera kigambo kibi, kibeere kukyusa nkola. Tiruli obadde osoma naye kati jangu oyige kino na kino. Omuntu yenna atali mwana muwala, for example, ffe tukuze, maama yagambanga nti ye teyayina baana balenzi waka. Kati ng'abantu bamubuuza ate bano naga nti abaana abange bonna bawala kubanga ffenna nga tulina okufumba era nze mmanyi okufumba, mmanyi okuwaata, mmanyi okunyiga emmere. Kati wonna wonsuula nsobola okubaawo era nfunye emirimu. Ebiseera ebyo nafuna omulimu gwa ISIDA naye nga gwekalangala nga nina okubeerayo nzekka, nze neegoyeza akawunga ku bizinga nawa. Kati singa nali sikiize nga maama akinjigiriza andi yandinyambye eri awatali wooteeri. Njagala gwe omuzadde otandike kati tokola ensobi n'okwasa omwana remote. Kano akaseera si ka remote mwana kutuula waka kukyusa kino na kiri, nedda. Kano akaseera kumupakiramu bintu bigenda mufuula kiki kyalibeera mu nsi. Olwaleero wetuli ne bwana Nsereko ono kwa Nsereko mumanyi wetuli nze naye tufaanagana. Ffenna tusaba ennaku essaawa zibeera 25 kubanga tulaba essaawa 24 tezitumala olwabiki bye twagala okukola mu nsi muno nga Katonda tannatuyita. Kiwulidde? Kale nno byopakira mu mwana byafuuka. Omwana bw'onoomukwasa ekisa, omwana bw'onoomutegekera ng'akaseera kano agendako ku swimming pool nawa ajja kutuuka ekiseera nga talina busobozi bwetwalayo. Kaakati bino by'omuteekamu bye bimuteekamu obusobozi obusobola okwetwala buli waayagala. Kati bw'oba tobimutaddeemu gwe n'omutwalayo n'omuwa ezigendayo bw'otoobeerewo ng'abange bwe bataliiwo. Kiwulidde banaakola bati. Tweyanza nnyo Hajji, oyogedde ku nsonga ey'okuvuga emmotoka. Kituufu. Ate ng'ensangi zino driver nabadde Masaka eyo naye ssente ba driver ze basabako obusabi. Yes. Ogamba nti singa obukugu obwo nabufuna nga bw'amaanyi ddala nandibadde nga mpita omukulu Nsereko Muhammad okwongerako mukadde waffe Dr. Hajjamiu Ssebalu ensonga gy'ayogeddeko mu ndaba eyiyo oba experience gy'olina bukugu ki bw'olaba buli muzadde bw'alina okuwa omwana we oba asomye eby'omu ssomero oba tasomye obusobola okumuyambako okutangaaza ebiseera bye eby'omu maaso okusinziira ku mboozi eyakizza. Kati nebaza Haji bigambo byakonyeeko era kansooka nekubiriza abazadde baba bagenda mu holiday gye tuyise holiday abazadde abamu balina emirimu nga beekozesa oba nga balina chance etwalayo abaana baabwe babatwale emirimu egyo. Oba olina abaana 5 batwale, oyinza okufunako abaana 1-2 abayinza okufuna interest mu mulimu gwo, abaana ne batandikira ogwagala n'ofuna abasika ab'omulimu.
so saabasika b'emmaaliyo so n'ofuna abasika n'otandika omuzimbamu oba n'omusomesa ekyo kyolabye omwana we oyo omu kyakoze ki kyapiikinze ate si omanye nti mubaana bange abataano gundi bizinesi yange agyagadde bwe baba bagisoma ng'ogikola ki ogimusomesa bwe baba tebagisoma experience naye aba agitadde muki mu mutwe gwe ekisooka ekyokubiri era kyenkubiriza kusinza ku kyobuuzizza waliwo ebintu ebikola obulamu bw'abantu juzi we natandika programs ez'okusikiringa abaana ba primary naye mbasomesa ebyokuzimba ebyokubajja ebyo-welding primary ebyokufumba okusiiga langi awo tuba tetwanguye nnyo mbasanguye gye myaka emituufu era abaana abamu balaga okwagala munnange omu ali bweru yali mu Bungereza yankubira essimu n'aŋŋamba ekintu ky'oli mu kukolera bannayuganda nkwegayiridde kisigaleko bayinza obutakisiima naye kisigaleko n'aŋŋamba abantu abalina ssente eno e Bungereza beebo abali mu mirimu gitulabanga egya bulijjo olw'ensonga nze nyizuba nina amaka ne Haji naawe ffenna tulina obuzibu bwa plumbing system ekyankalanye tukubira muntu omu y'oli najja n'akola ye talinda mwezi n'ekya ewa Haji wakyankalanye najja ewa Haji n'akola n'oddako wawo ogenda okumaliza nga omusaala gwaffe bwe tugufuna tugugabira pulamba tugabidde w'amasannyalaze tugabidde muzimbi asige langi nga be batwala ssente zaffe era waliwo ensi emu gye nalimu nga buli muntu almost amanyi okuzimba olw'ensonga egyo emirimu egiri readily available ensi buli kanaku ezimba teri mugagga akwata ku ssente teri muntu alina bizinesi gy'akola n'ategomba kuzimba kitegeeza emirimu gy'obuzimbi gijja kubeerawo ebbanga lyonna omwana oyo alabadde alinawo kasikiiro konna mu layini ey'obuzimbi olw'ensonga ogwo gwo gujja kubeerawo tegujja kuvaawo siba kwokya byuma bijja sigalawo ebbanga lyonna because buli omala ozimba olina okuggala ebya carpentry ebya plumbing emirimu egyo gitulabanga egya bulijjo gye gigenda osigalawo ebbanga lyonna otherwise abasawo mujja tutuuka nga muli bangi ate nga naffe tuyinza okulya ebintu ebituufu wemala okubeera abangi abasawo ekiddako ki oba omukisa yafuna omulimu atali wa mukisa yeeyize muki so entandikwa yange ey'ensonga eno nze nagitandika mu kugisomesa abaana nyamba bazadde olw'okuba bo tebakyalina budde bw'abaana obudde bwe balina bwe kunoonya fees asasula mu system eno yaffe eya bulijjo etalina kyebazimbamu because on Uganda omwana amala primary nadda mu secondary talina kyali n'atuuka ne mu university talina kyali era gye oli n'afuluma nagaa nasomye civil engineering kikyosobola ndayira Allah talina kyamanyi naye ebbaluwa agiina naye kikyamanyi tewali ate golina omumuzzaayo mu field ate omutwale mu bazimbi abataasoma ate bamusomese alabe practically batabula batyo omusenyu kitegeeza nze kye natandika ewange ku ssomero abaana mbanga abayinitiate nze ku skills ezo era omwana chansi mulimu abaana abapiikinze ng'olaba ekintu akyagadde bw'apiikinga n'akiteeka mu nkwawa n'atambula nakyo obugagga buba bumwaza as a side package oba a principal package omwana asobola okugamba nti bino ebyokuzimba kambitwale mbifuule ddala omulimu gwange agusome agufuule omulimu. Tweyanza nnyo ssebo omukulu Nsereko, tweyanza nnyo nnyini ddala. Dr. Hajimiu Ssebalu omukulu atunnyonnyodde era alambuludde bulungi nnyo nnyini ddala. Nze mbadde manyi primary omwana aba akyali muto naye obwedda ndaba okukkiriziganya naye ate ndabye omulimu omulungi gwakola ku mikutu gye mugatta abantu. Dr. Hajimiu Ssebalu njagala twongereze ku bukugu bw'ayogeddeko. Ayogedde ku bukugu obutasobola kugwa katale essaawa zino naye njagala twongerezeeko nga bino by'omwana ne waaba tayize buno buli practical obukugu obulala bwensobola okumuyigiriza ng'omuzadde nga tasobola kusula njala. Kituufu. Bwe tutunuulira kati ensi ebadde tukulembedde oba etukulembedde mu Africa mu kusoma Nigeria erudde nga weeri ng'etukulembedde naye kati bakugamba nti abasawo baayo ate be basaawo omuddo ku nguudo kubanga baafuuka bangi. Kiwulidde
kati be basaawo omuddo be bakola ki be bali mu bino na biri olwaleero tulina abagagga abasinga mu kibuga wano bw'omusaba diguli agamba kankomewo naye ng'ate abeera ku kizimbe eyo n'alagirira abazimba ate n'abalagirira ne bakola kyayagala waliwo olwaleero omugagga azimba omwala sikiwa nti nno yasoma bintu bino yasoma bintu birala naye n'afuna obukugu kati obukugu obwo bwe tuyita hands on obukugu obwo ye technical skill technical skill eyinza okuba nga si masanyalaze si plumbing naye okusooka nga mindset yo ekkiriza okuddugala emikono nze kati nakkiriza okuddugala era bwe nzirugadde kubanga nze nakulira mu kibuga naye ate kati ndi mulimi nfuuka nti omulimi nti ngenze nfuna obumanyi obwo nembweyigiriza nenjayanira bwe babuyigiririza kakati olwaleero era okitegeddeko mbadde pulezidenti wa Africa ow'obulimi naye nga ate nakulira mu kibuga so omwana wo lema kumuteekaawo wokka bwe olowooza wagenda okuba kubanga yinginiya mulinaanwawo yinginiya oba mu kika mulimu bayinginiya naawe oyagala owuwa abeere yinginiya no si kyekyo bwe tunuulira omwana ono kiki kyali kikyasobola okufuuka kwekyo kwoba ozimbira olwaleero tulina omukisa ti amasomero agasinga kaakati galimu abantu abatuuludde nga tonabagenda nakyakusalawo genda mutuule n'omukugu aliyo omugende naye omwana ono omulabamu ki kati olwaleero tulina bangi nnyo abaagala okusoma kompyuta era buli gw'owulira ayagala kusoma kompyuta naye omanyi nti balina be bagenda okulwanagana nabo kubanga buli ayina essimu asobola kaakati oze weeyiye mu katale olwedda akali polasi akajjuvu kati gwe naawe weenyigamu onoonya omulimu ogenda gunoonya otya tosigadde kugoberera beesimbawo nga tuwumbawumba haji njagala omwana ebbanga lino ly'oyina sooka ogende naye ku mulimu ewuwo ategeere bwe bitambula ebintu ebyo kaakati mu ebyo byategedde enkola gy'obadde okola onoonyeyo mukwano gwo alina obukugu obwo ajja atuuleko naye ne bwe kiba kyetaagisa kusasula osasuleyo akasente omwana wo afuuka omuntu ali kuleetera eddagala mu ddwaliro ekitali ekyo gw'oli mutwalira eddagala mu ddwaliro wadde okaddiye tweyanza nnyo Haji oyogedde bulungi Mukulu Nsereko nga tumaliriza mu butikitiki obutonotono njagala okone ku nsobi abazadde ze balina okwewala mu lugendo lwaffe okuyambako abaana okakasa nti ebiseera byabwe eby'omumaaso bibeera bitangaavu nsobi ki ze tukola ze tulina okwewala okukakasa nti n'abaana bano tubayambako okutuuka ku bwanguzi kati neyanza ensonga eyo ensobi zo nnyingi naye nga ensobi ennene abazadde bateereddewo nnyo abaana baabwe emikono abaana babalezewe bati abamu bagamba nabonaabonanya ate n'abaana bange ekyo kikyamu olw'ensonga nti abazadde abaabonaabona be baproducinze ffe abali successful kituufu kati ffe tetusobola kufuluma baana bali successful era gwe n'okubatooca batukulembera bonna balina gye baava nga wansi ddala mu kubonaabona okutuufu so si buli mbeera gye tuyita embi nti eproducinga bibi ate ye tuwabuye experience nze byenkola ne byenjogera biri out of ate okupemita okubonaabona mwe mwajja amagezi kati osanga sivumirira naye osanga omuzadde ng'avuga aweerera omwana fees n'amuvuga ne mu mmotoka primary amuvuga n'amutwala ku ssomero ne secondary ne university oyo omwana alibeeramu ddi amagezi ye ndowooza yange agakola emirimu bazadde tebalina kutuvuga kale oba ovuze vugamu ku mmande ku lwokubiri muleke atambulemu nekube mukube omwe n'ambuleera atetenkanye ye training entuufu kyolamu abazadde mufumba emmere waka olwolumu ku lwokubiri omwana agifumbe agyonoone omwana mwemu ku chance ez'akameza ziwa abaana b'enkya obagambye mutemeeteme mwe kennyini neffe buli kimu abaana baliwe bati mu ngalo tubakoledde eyo ensobi nnene juzi nadde ngenze okukyali abatabani bange kusomero nabagambye mwagala ki ne bambula bye baagala bagamba akanyera bawa ssente mufune bye mwagala baasanyuse ne nkwata omutwalo ne mbawa kati alimu amagezi ageze ogutemaatema bw'ati nga mutono naye yagambye tezijja tumala mugamba mutetenkanye ezo
buli muntu n'atema waliwo yaŋŋambye nze kankozeseeko 5 endala nzitereke ddayira Mungu wayise wiiki 2 maama we olwazze kusoma n'amugamba zino bazinterekere oyo omwana aba ayina ekigendererwa era ezikwaza nti wallahi omutwalo gumu yagukwaza maama we nti bazinterekere ne mubuuza olyaki ku buleeke ntya batuwa nywa n'obuugi kati alina n'amagezi agasobola okuyiya akasente ke akasavinge for the future oyo aba ategeera naye gwe bakawa n'akalya buli n'omuzadde ezo zimaleyo wiiki emu nja kwongera endala omwana ye aliwo okulya buli so ezo nsobi nnyingi ziri awo ogwo nagwo omusomo mulamba so nze nkubiriza era abazadde nakoze programu ya holiday bano abazadde abeesaasira abaana abaleete nze mbateekemu skills ez'enjawulo gino emitwe gyaffe gisobola okwetikka ebintu bingi mu bulamu kati nze mwana we nkuteekamu sikiru eno n'eri mu mutwe kale zikubeere wano ensi bw'erifunda olikyuzingako ega nti kantebenkereku wano so mbalamusizza era neesimye okuba nammwe olwaleero naye nga chance ezinaabawo zonna okusomesa abantu tujja kwongera obbasomesa okubazza ku mulamwa era n'abalala mutukyalireko ku ssomero lyaffe erya Itihad liriwo obulenzi tubalage bye tukola bingi. Okay, tweyanza nnyo nnyini ddala omulungi atulaba ku program Pakasa Biggwa Byokya naye nga omulamwa gwe tubaddeko ekyo ky'olunaku olwaleero tubadde tukulaga mweno holiday empanvu tetwagala kubiyita luwummula Dr. Hajjami Ssebalo atugambye si kituufu bintu ki by'olina okukola gwe ng'omuzadde okakasa nti nno abaana bo obateekerateekera ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu kiva ku ggwe biki by'obateekamu wabula si by'obalekedde ku nsi era ng'ebimu ku bintu eby'enkizo bye batugambye abaana bayigirize technical skills obwo obukugu obukwatwako ate ku sayidi y'obukugu obukwatwako bayigirize n'obukugu obutakwatwako ng'okwogerezeganya n'abantu okuwa abantu ekitiibwa okukuuma obudde okuba n'empisa ennungi obulamu bujja kubanga bubanguyira omukulu omu ku bakugu be tukyazizza agambye waliwo ensobi abazadde ze tukola abaana twagala nnyo okubayamba ku buli kintu omuvuga ku ssomero n'omuwa pocket money omuyitirivu tomuwadde budde kwerowooleza omwana oyo anaabeerawo atya ate nga gwe ayagala atuuke ku buwanguzi gwe bazadde bo tebaabikolera kyovula osobodde okufuuka omuwanguzi wafuna grit oba wafuna amaanyi agasobola okuyitamu ebyo ebikusoomooza okutondawo obulamu buno bw'otuuseeko abamu tugamba nti nze saagala abaana bange kuyita mu mbeera mbi nagiyitamu naye osuubira omwana wo aba abalala bayisemu eyo embeera embi anaasobola okuvuganya nabo ng'embeera embi ezze kakasa nti n'omwana omuwa obukugu obunamuyambako okutuuka ku bwanguzi nkwebaza okulaba program Pakasa nkwagaliza ekiro ekirungi sula bulungi weeraba